Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Nagamba onkubireko nga I have some problems with me. Yeah, you know, I've been dating my guy is called Calvin. Yeah, we spent like 2 years together. Okay. I don't know what's going on. You know, we had issues. Kati ingabo manyi nawe abagala na like something can happen nogamba kamugambako. But to my surprise, Calvin okumugambako kati yanchaye buchayi. So I'm really stranded. I'm stressed. I don't know what to do. That's why nabadde njagala omukubireko omugambe yansonyiwe because me I love him. Wamukoze ki? Tewali kyamaanyi. Just kabona agamba like omuntu akoze ekintu n'omugambako nti munange kyokola si kituufu kati oba ye yakituta atya. I really don't know. Muri bafumbo? No, just boyfriend and girlfriend. Obe buli omu abeera wuwe. But at times mbadde ngendanga yewe like weekends, you know now bino ebintu bya like funa tusoma. Kakati Calvin ye agamba mu kiki? Calvin talina nsonga nkulu jjaddawo n'agamba like oba mase wakoze bwoti oba bwati no. Naye just yagamba mbu mwesamu amaaso mugambako ntya but of course tosobola kuba na muntu wo. Nalabanga is doing something wrong. Of course you have to talk about it. Olabika olina omukwano mungi mase. Just know I love my guy. I really love him. Kati oyagala tukuyambe ki? Njagala mumukubirirako mumugambe nti mwagala nsonyi. Of course I've been here Lingyunga. Muyambako abantu abalala and me I was like, let me try these guys of Beat FM. Maybe bananyamba. Kati waliwo atatoyina mikwano gye gy'omanyi oba kyo baboogereko naye. Mbadde saagadde mikwano gyaffe babitegeere cause bamanyi tuweyagala nnyo so bayinza okunsekereza. Olabika olina ekyejo. No, sikuba nakyejo but nze simanyidde kubeerawo Watali. That guy is part of me. He's part of you. Yes. Okay, kakati kankube tuvaako naawe ojja kwogerako naye tulabe. Okay, please, I'm on. Bamuyita Calvin. Called Calvin. Hello. Jebaleko ssebo. Mwami Calvin bampise kadima. Wanje? Nti bampise kadima. Nkubye okuva ku Beat FM wano. Wanje? Nti nkubye okuva ku Beat. Esero. Ng'ensonga gye njagala tuwogereko ya mwana bamuyita Mase. Awadde ekisebo. Mase atugambye nti girlfriend wo. Naye mwafunyeemu obutakkaanya. Kwegamba ne mutakwatagana. Nga Mase atukubidde tuwogereko naawe asaba kwetonda omusonyiwe. Okuwulira. Essebo. Atinya yagamba atya? Anti yaŋŋambye nti mwafunamuko obutakkaanya. Naye obutakkaanya bwe mwafunanga si bw'amaanyi nnyo buli awo. Kakati nno ne weekyanga naye ne yeekyanga then ate nga munnanga akwagala. Kakati njagala omanye. Timanyi lwaki ensonga zino zituuse ne ku leediyo. Naye kyenjagala omanye kimu. Nti nze mwana muwala oyo mulaba mwagala oba ekiwulira. Naye omuntu gw'oyagala ng'ate bw'obeerawo akulaga takwagala. Wadde ebbali n'akulaga nti ate gwasinga. Kati nange ekyokusalawo kyambula. Nze kingenda okusaba kimu kijja kwogera nnyo bingi. Kugenda mu kino kugenda mu kiri. Mbadde nsaba neesonyiwemuuko. Calvin, I can't. No, buli kimu ekimanyi. Olwaleero kakati kankubulira kimu mukwano. Okuze. Tokyali
ali mwana muto okuze ezo embeera nze sizisobola era sikyazisobola. Talk about it, please. Don't. Sikyazisobola. Please, I'm going to kill myself. No. Listen. Nze kyengenda okusaba kimu. Sokompemu akadde katono. Mala okwetereza. Calvin, I cannot. What was I thinking, Calvin? Calvin, please. Kadima yogera naye. Nkubuuza ekibuuzo, nsobola okubuuza ekibuuzo. Kikututembende ne ku radio. Calvin, that is inayinza kunyamba to talk to you. Lwaki ogenze ku radio? Nsonga ki lwaki otusembera? Because I love you so much. Amanyi kyendi. Lwaki erinnya lyange n'omuteeka ku radio? Why? Calvin. Ate kenyini okimanyi nkwagala. Okitegera era okimanyi. Nekibi nnyo nga wano olaga kifaananyi kirala n'oyo olaga kirala. I'm going to change. Time katono. Nina nebyendiko nina nebyenkola kandi mani. Mwami Calvin. Please, Munyambe. Please call him again. Mase. Call him again, please. Mase, tujja kudda mtu mukubire enkya kadde kagenze. No, if you don't just now I'm going to kill myself. I cannot live without Calvin. He's part of me. His life is my everything. Actually, I love him more than my mother and father. Please call him again. Nedda nti tukabudde bugenze tujja mukubirako enkya. Okay. Naye nga tosaagala ogambe nti ogenda kwetta mukwano. Mutakukyaye gayo omuwulidde oba olina ebintu by'omukola nga kuba tugambye nti biki obimanyi by'okola. Tugenda kukola bwe tuti. Ngenda kukubirako nga tetuli ku mpewo twongere okwogera. Okay, I'll be waiting for you. Kale mukwano, thank you so much. Okay. Kale, may God bless you. Tewekola ekintu. Let me try to be strong. Yeah. Kadima mayandi ako kabogoza kamukigenzi kitya. Oluddewo butwa bwa 12 wali Nansana abantu mufe olage nti ulilo muhabbati ya rabbi Nubian rap wane bombo kwali. Today's mutabizi was not easy na yo mwala ina echejo chinji mase tosaga tuwetiro mukwano. Labayo omuntu omubuuza nti omuntu oyo goyogerako omusajja oba omukyala we walinga tonnamufuna wali okulabiki wali oliwo batoliwo yebyo ebintu byenewuunya ku bakyala kati ngoyo omukyala wa mawulana oyo nga tonnafuna mawulana wali obeera wa ennaku y'abantu oluusi ekusesa nze Bebimase ndi wano ku mukisa mpewo natete mba museganjala naye bannange kati nze nga netoola omusajja mbwankyaye eshya sesange nasazibwa obikola ng'ebyo oba owedde omusajja wakwettisa ne wetta bwe nomala okuziikibwa enkya naafuna omulala lwaki tobeera strong kyogemanyi muggalanda w'abasajja ate n'ensobi ze azimanyi kubanga amugambye sijja kubiddamu ngenda kukyusa okukaabamu kiryoke Mase yaguba okukaabamu kiryoke naye nze kyeŋŋamba kino ekyokwetta asobola okwesaanyawo yette agambye amwagala n'okusinga abazadde okukaaba kaaba yes kirungi okukaaba yette tuyinza olwano ku makyanga omuntu afe Kadima webale tuweereza naye omuwala oyo bambi tuyambe osooka omukubira essaawa zino.
zino omuwala oyo w'okubira obuyimba mukubire bambi aleke kwekola kintu namwe abaana abawala muleke kwemala mwoli mwana muto oli ku musajja asooka ojja kulaba ng'ate omulungi ali mu maaso agenda okuwa byonna by'oyagala tewettalwa musajja omu ze mama naame namaliga mu katale suwa bungi kadimu bona ebintu ebirungi biri mu maaso ze bwe nali nfaanana emyaka ena emabega si nfaanana kati mpulira obulamu bunyuma nnyo seegoda kintu kyonna kati oyo afaaki n'ensi kale nyongera okujjukiza banaffe abawala n'abalenzi abasobola okubanga mukola mukwano gwange mu ggwanga lyaffe erya Uganda si byebweru wano wennyini musaala mulungi abava wano bakuwa okusula n'obeera ng'ofuna omukwano kale kuba ku simu eno gyengera okubanga nkuwa eri 0752 74 09 0752 740901 mukaga 5 na mukaga 936 5 na mukaga 936 bana abayimbi ng'oli muyuli muyimbi oyagala okutambuliza ennyimba oyagala okukolera music anko kabo dibro gyeri banaye nzigule mugendeeyo mubeere bataddewo promotion weeri naddala kuba yasaze emiwendo yagisalidde eddala nno bambi so mugendeeyo gyali abadde ku liivu obudde bwonna abukuwa namanja bwe ennamba ya dibro ye anko 0702 23 23 yeeyo beera ng'omukubirako obeere nga mukwano gwa ugenda yakulikodingira akayimba ngenda kubanga nyeyo n'ennyimba 12 ezisinga okwokya omuwala ngenda kubanga mukubirako tukwasaganye ensonga atumanye ki ekigenda mu maaso muwooye mugambe nti nga tanafuna musajja we addeyo gye yali abeera akole ne bye yali akola ajja funa omulala musule bulungi mweraba